nsanyusa obbala wamwena abatulaba abatuwuliriza n'abali wano. Amanya gange nze Cynthia Ampaire is the new marketing manager wa Hanx Media ne White Lion Umbrella yonna. The event today yaku introducing aba influencer abapya ne ba artist abapya betwinawo mu Hanx Media. Babaddewo abamu bamanyi naye leero it is unveiling officially. Mwenna mubategeere abayimbi bafe abakabi mubawagire tugenda bawe byakabi. Yes, that's it. And today the Hanx Media, we are here to officially unveil our company ambassador, Mr. Wisdom Kaye, plus our 3 artists. We have Pinky, Pretty Banks and Zinc. Bebayimbi abasatu betu signings under our record label eya Hanx Media. So today to introduce our company influencer, agenda kwera brand influencer waffe okutandika lunaku olwaleero, and we are going to be able to sign in front of all of you here. I would like to thank mwena abazze who have made this possible, my team. Amanya gange bampita Pretty Banks era nga ndi muyimbi era nga ndi signed under Hanx Media era ndi musanyufu okubeera hano. Yeah. Amanya gange bampita Zinc tenyonyo balaba olunaku nga luno leero. Those anyway sayogera konyo Pinky. I already told you guys I'm signed under the Hanx Media as an artist. So we should say something. Sure. Bana insanyiso balaba nze Kaye Wisdom tano w'omulaalo ndi musanyufu okuba okukolagana ne White Line Umbrella era nga yeri mu segment zino zolaba boogera. White Line Umbrella, by the way, bano kyeboogera Hanx Media, Hanx what, mulimu ebintu bingi just because today Hanx Media yekwasaganya abayimbi n'ebintu ebirala ebigwa mu media ne digital marketing. Ndi musanyufu kubanga nze we natuukirirwa mukimanyi mu abamu abadde bandaba nti ffe omuziki gwe gutukuziza sporting talent wadde music industry yaffe buli omu agivaamu bakasibukira bagivaamu bw'osanga Lusini tayagala kuwulira wadde muyimbi gwa sayininga osanga Eddie Kenzo ali mu kuyomba lwa corporate ti music takyafuna ne bw'olaba nti no company evuddeyo oli najja n'abanga yeesibyeko bomu n'agamba nti ngenda kusayininga abayimbi abalina talent n'abatandika so kyankwatako nnyo neŋŋamba ye calling yange ffe abamu tetulina mirimu gye twali tukoze endongo gye tukozeemu ssente mu tuzimbye amayumba neŋŋamba okay ngenda kukolagana n'abantu bano so we are here. Ndi musanyufu nti before us Pink of course yaliwo gwe nasobola okulaba bwe nti ku TV ng'ayogera ku Hanx n'abakyala bano abali so beautiful nga mubalaba naye ng'ekisinga obukulu talent. So Hanx Media egenda kukola ebintu bingi. Ekisinze okunsanyusa ennyo kye twakolanga ebimu we twabaddeyo nga twogera kwe kubanga tegenda kukoma ku bayimbi bano abali established oba Musanze oba ekozekya nga olaba Pinky nti naye tugenda giyambako n'okugenda mu masomero, tugenda giyambako okugenda mu districts bo nga baagala kufuna bayimbi at least nga 2 bajje on the board bo baba marketing digitale ne wano. So ekyo tekibaddeyo amazima nga teri muntu ayagala kuteeka sente mu ndongo. So katubawagire naye abayimbi basayinize tubawagire n'ebirala byonna ne activities ze bagenda okukola bambi tuziwana yeno contracts tugenda kusayininga sikola bukozi nti kola sente ne kuyambako ku art industry eno kuyimusa talent nga mukimanyidde ddala nti kakati world over bano ba Pink kati field gye balimu abazinki bano gye balimu yesinga okuemployinga abavubuka. So katusayininge naffe tulabe kye tugenda okuyamba ku art industry ye Uganda nga tukolagana wamu ne Hanx Media. Contract ya mwaka nno mulamba nno nkyali nammwe bantu mmwe kati yeno peni gye mba nkwata maama. Yes, wano wenyini. Yes. Okay. Dero mmeka mumusinga akubadde gudduka nnyo bannange temuntunuulira nnyo nange saayagala kale kale nno naabanjeregajerega nti no Wisdom tamanyi kuwandiika naye kakati ndi wano kati tuli mu sayininga
Because bangambye neno mino kusayinga esimanyi ne wasooka ye. Yeah. Sure. Kati bannange era nze mumanyi ndi fighter gw'olabayo omwana ina talent mugambe nti no Wisdom waliwo kye twalabye kyaleese kati ekiriwo new thing in town kye bayita Hanx Media. Banaye tebakoppe signature yange abaana bano bwe nagiraga ennyo mu butaala. Okay. So that's it. Mukama wange nakyo kankiddemu. Ino gundi basoose jimpa ne nsindikirako lawyer wange ne tubaako bye tukyusaamu ne tukikomyawo wano bwolaba wano. Sebo. Obasuubiza ki so far? No, first of all, nammwe mukimanyi numbers don't lie. Omanyi kati eby'ennaku zino si byakola ki. Kaye Wisdom talina bubeezi ba fans, nyina ba fanatics nti Wisdom wenzija ku kintu mba mazo kikakasa nti kyekyo. Tosobola kugamba nti Hanx Media esobola okuleeta kati daba, just look at these super girls nga obalaba wano ne bajja ne basayininga nga obalaba bwoti nga n'osuubira nti tebalina kye basobola kukola. Kyensobola obbasuubiza just kwongera ku busobozi. Of course obusobozi weebuli naye kati nze nninga gaali ate kino kyenzizeemu kyenkuliddemu nti endongo gyenkuliddemu sporting talent kyetukuliddemu. Geoffrey Utaya waliwo yabeera wano mu media nga ayagala baana bajoyininga. Of course yatuukirira ffe ne tumugala kikole bwoti ne bwoti ne bwoti. Of course ne mulaba nti abayimbi by then ne bajja babbetina ne tubalaba. Kati bw'oŋŋamba nti no Hanx Media ezze eyagala ku sportinga talent nagiteekamu ssente nakutuuka eyo. Of course zijabuzi. So kino sizze kukola bukozi nti kola ssente. Of course waliwo ebintu byetukola to maintain you naye kuyambako ku bannayuganda n'abaana abalina talent bannanga abaana gye bali abalina talent. Osegera ekintu ekyo waliwo twabeera wano nga tetumanyi nti tusobola okubeera ne Pink najja kati fena agenda tukuba omuziki nga tukkiriza bwe tusirika ebigawo kati byakendeera. So nzize kwongerako waliwo yajjira nga twogera tagenda kumalako omwezi tagenda kumalako kakati fena emimwe yagenda agikola ki agisirisa. Kakati gwe ndi musanyufu nnyo okulaba nga kampuni nga lebo ng'eno ng'evuddeyo ebyaddala tudde mu byaddala ng'evuddeyo nejja. So nze giyamba ku kyenjisuubiza mu mwaka gumu nze ate ebyange si byakwogerera mujja kubanga mubiraba nga bikola ki nga bikola. Nze teri muyimbi gwe nsobola kutuukira wano mu Uganda n'agamba nti Kaye Wisdom azze n'agamba n'azalawa okugyamu ng'oliko ekikyamu nga wakajja mu Uganda nga wakulira Congo. So ekyo kyenziza okwongera ku Hanx Media n'ebirala nno bye bakola byamaanyi mujja kubanga mubiraba. Digital marketing kye kintu ekikyasinza otulumya omutwe wano nti abayimbi wagulawo YouTube channel ng'amala digital platform bannange ffe tumanyiko Spotify bitya naye zisukka ne mu bibiri omuyimbi byakolera ssente. So kati eno company ezze tuyamba ekyo buli muyimbi ajja wano how to make money bamanaging platform zo nga nawe weeyagala under the record label eya Hanx Media. Era oli yenna bw'avaayo n'agamba ali under Hanx Media tebiba bituufu. Bano bokka be bokka be tulina. Then our brand influencer Mr. Wisdom Kaye naye tumanveilinze leero. So we are hoping to okolagana obulungi and nga bwe yagambye Hanx Media iri under the White Lion umbrella company and we have a lot of sectors under it. Tulina tours, tulina events, tulina property concert, tulina ebintu bingi but today mainly engeri gye tuli mu entertainment ebyo bibeera under the Hanx Media. Yeah, so we are welcome. Ekitufuula ab'enjawulo is we are very committed and we love what we do. Tukikola ne passion, tetukikola nti oba twagala kufunamu oba ssente. No, that's why tetuli mu kufuna bayimbi bano already abakola amanya. Twagala tutandike n'abato, tutandikire ddala n'abato tubajjeyo. We want to groom them, we want to grow with them. Tetwagala kujja n'abayimbi nti oba yakubako already hit. So we are very committed and we are a team nene nnyo si ffeffeka abali wano. We are a very big. Tosobola bikola. Of course ngaye mutugambye waliwo omuganda wange bayogeddeko yes balina sente ne kino kitwala ne passion okikola. So nange nasoose kikakasa omusajja nandagako nti Wisdom ze njagala talent baba neera benkola ki era nandagako nti omuyimbi eka gwe nayagala namulaba of course nga ali established nengamba omanyi Pink
wooli awo njagala kwongerako kino naye abasigadde I want to support people okujjako nga kinaba kikyuseemu era abayimbi abali eyo mbagamba kakati nze ntudde wano osobola okuntuukira kati mwanyinazo nambuuziza Wisdom munaasayininga aba gospel nakyo kankiddiremu bwe nti nze nva mu church omuyimbi yenna wa gospel ampuliriza kasovaamu eri mentality nti nno gwe olina kuyimbira Yesu awo mu church kubanga mumanyimu abampuliddeko nti nze nalwana n'abasumba bangi nnyo neweba ekyaki eri awo nga bo bagamba nti omuyimbi nga Levikson alina kuyimbira Yesu mu kyaki naye ngamba oyo Yesu mwana aba kyogere ntya nono nambagamba ekigambo ekyanyiza pastor namugamba oyo Yesu aba muje agamba nti olina kujja wano okunyimbirako wano oba abamandwa naye mulaba Levikson namukwata mujja ku watoto paka ku obligato my first performance nemuwe emitwalo egi nedda teri yali amuwa paka ku obligato yabyogera dda nga teri wadde asobola muwa naye kati ku nze ebiri waliwo amutwale Canada waliwo amukola ki naye kati nze muyimbi yenna kasita tutuukirira nenjogera ne bakama bange as long as you have a talent but ekigendererwa kya Hanx Media is to support talent kyekisooka so obeerayo ng'oli wa gospel osobola okujja ne bagamba okay tulina Pinky let us do what we Naneka ajja kujja Hanx Media CA Kim. Hanx Media CA Kim, we have executive directors. It's not Kim. We're talking about Hanx Media. Tetwogera ku Kim, tobala tebagita Kim Media, no. Eno Hanx Media, we have different executives under it abagitwala. And abayimbi bali very safe. Very safe. Tetunabakola ki, tetunaba mufuna. But sigama tetwogeddeko ne tugamba nti tusayininga abawala bokka no, because this is a record label. We sport out talent. Kati tugenda mu masomero, we are going to be paying for their school fees. Si bawala bokka nedda n'abalenzi, because kitandika from secondary level paka university. Oshitegera, so we are sporting out talent. Oshitegera. Yes.